era nga tandikeddewo watandikala ng'okonna sagala sawulire sategedde okuva bannaffe abakyotera film production n'agamba tubamu ne mukensibuka ebina Uganda ku Majestic Plaza edduuka liba namba 8 mwalo gwa 5 bannaffe babirina byonna Duncan Digital Studios bannaffe beekutamu okwongera onyweza okutuusaako entandikwa kyotera film production tugenda maaso bijja Silver atatandika olonga bujo nga nzinkwereza n'agamba zonna z'abaana baffe bawano ku Muntivi zibesaawa 12 okwatanga obudde tugenze maaso n'okulaba ekitundu kino ekyokubiri omumbejja w'eddimu twamaliriza omulundi guli twagaatulayo gye bigera efirimu by Duncan Kadala ekyatandika butandisira tugenda maaso based on the story sagala kendo gisubwa tinete director of photography mwana mulenzi Duncan Kadala songa ate Sebyala Kenny production designer ekyalitandikwa Duncan Kadala film editor yagigatagata obutundu bwayo ekyatandika Mwesije Alex casting designer tugenda maaso mpora sagala okusube serukusa mwana mulenzi ku screen Duncan Kadala yawandika sagala sawulide sategede Jomo Endo Angel wa welfare etandikwa Nakalyango Penina ye makeup wa film Lambalamba Lubega Freddy script advisor etandikwa Duncan Digital Studios bannaffe graphics ne sound byowulira byonna enkugambire bo Lubega bali ku dembe mwana mulenzi ku screen kata Chikaba mwana mulenzi tata Chikaba ku screen nate ekyalitandikwa sagala kete olwayo Liberty Auto Spares bannaffe ba social producers songa Duncan Kadala director w'ekifaananyi ate nga yateekamu n'amajja bwe twakoma ku mulundi guli bannaffe bano nga bakyagenda maaso n'okubanga beeyiri byamu katwatandikira ku mwalo gwaffe eno omanye emyalo mingi waliwo ogw'eddimu songa era tegwawukana nnyo n'agwasaka busolo kati bannaffe bali mugenda maaso n'okukola emirimu gyabwe bukya bafuna mpuuta leero eno gye bafunye tebagenda nga maaso nagivubako wano maama n'empuuta nga lina kabuuyi gwe ze buno bwe njagala era bwe nkwata kano nze simulina simu ŋŋamba ekyalitandikwa tugenda maaso sagala gisubwe eba nemalevu simanyi nakumanya oba malevu kyabaki bano bakwata empuuta ezirina kabuuyi gweokwata obuwuluuta lino lijja kukola mukwata empuuta yemanegya tukyetandika butandisa kyalijo oliduka misinde enagamba z'abaana baffe bawano era nga tugamba kimu nti buy Uganda build Uganda bubu ku ntiko tukyagenda maaso mpolapola olaba ntuuka ku saizi eno malevu waabwe manyani ate eddako gyakakasa waliwo okubeera nga ali okwata mukene nogyokwata kebayita akawululu ng'ogyoyita empuuta kati emwana mulenzi ono maale olwaleero gwanywesa nza kunywesa ye ayagala amukolera eddiiro amukakasa bukakasa ndi amunywesa olwaleero teyeetaaga musasula okuvubira empuuta bw'omugamba bugambi ezabbeere weeziri 2 kiba kiwedde ekyalitandikwa nagamba zonna ku Muntivi zino z'abaana baffe bantu tusosola tugamba buy Uganda build Uganda bubu ku ntiko tubaamu nesengana kiguli tomwerabiranga akujjanjaba endwadde eza buli kika sengana kiguli abaami abenyoma musaizi abakyala balina amaka ga yuga abaami abalina amaka gatatereera byonna gwayagala omukisa gwa bizinesi ku noti 7 noti 19 9 kubire kati toddamu kwogera kwona omusiru atalina magezi buli lwe mwogerako mpulira obusungu okimanyi yagobesa omwana w'abandi n'agenda ate muzi eyo embwa yagobesa omwana w'abandi toddamu nagyogerako eyo embwa etalina bwoya wandi gwovuma olaba siina bwoya maneja munyambe maneja bambi omusajja wunantuga maneja bannange munyambe kakati abadde amuvuma musimanye empunga bwoya embwa etalina bwoya bakukuba omanye omanyiira nnyo malevu omanyiira nnyo mumwogalangira nze ndeka munyambe bannange addamu n'amuli engwala kati ate ono kawuuta yakulaabiriga nzaala yeddimu naye avubira ku guno omwalo gw'essaka busolo si mwangu komawo wano temukwata mundekere mumuleka ajje mulage omanyi waliwo okulaba firimu n'okopa bw'atata Nicolo mu firimu nga bugenda kuleetera ebizibu nabetteke tugenda maaso n'entandikwa kitundu kyakubiri omumbejja w'eddimu twaga tusoke tulabe
kakati nno yadduka ne basooka bamuyiribya ekyatandika nti butandisi nabanga mwena mwagala okuzanya ebina Uganda abaagala okubeera nga muyiga instruments oba ebivuga tukubire ku noti 752994 ofune ebisingawo kati okudde eno bami mwana mulalo wagenda awunya ajukira twaleka bamuloze yava mu kuwunya akyuma bukyumi genda akawala ne kakyuma nga buli kaseera kite munaaba ovanga okubeera nga tokomye ku kyakukyuma naye ng'ovaamu n'ebitategeereka kalinga avaamu ebyenda by'ebyennyanja va wano tuviire kale ne katanaaba lukasa ne katuwunyiriranga ekizibu va wano ogende mikwegayiridde manager genda tondeegalya siri kitaawo kale nomukazi watuli walaga bagoba mugobe omuntu seba asobola okuloga n'akulemya ensi nga takuloze nti ofe takukubye ettalo naye ng'akuloze kuwunya bamuloga kusimeringa yava mu kusimeringa n'akyuminga tugenda maaso n'entandikwa ekifaananyi sirivanga byo nga nze nkwereza era nga ndagamba tubaamu ne bannaffe ababalo ba Technical Business and Vocational Institute bannaffe bali mu Kiwesa genda osoma ebyemikono ng'oyita ku noti 752 ojja kubeera ng'obafuna so nga ayagala ebina Uganda byonna ebya buli kala ensibuko bagiyita MK ensibuko ebina Uganda ku Majestic Plaza genda wobakola ne delivery wonna woba oli bikutuukako mukubire ku noti 7 noti 10,55 togenda kubeera nga nate okyejjusa tukyatandika butandisi n'ekitundu kyaffe ekyokubiri omumbejja w'eddimu kakati omuntu yali akola obulungi nga yeeyiza newankubadde yava ewaka twalengera mu kitundu ekyasooka okutuuka okubeera nga otandise kulya kasasiro kiba kigenze wala wotuukira okulya kasasiro nga togwangako ddalu kitegeeza embeera evudde mu kukwata nekukyubirikana bwanamala embeera erimu kumukyubirikana akyali gyo liyangu akoze abaana baffe bawano tokola nga nsobi zibe sawa 12 wano ku muntivy era nga tuba ku kyakuyiga na kyakumanya buli woolira kina Uganda kitwale nti bikulu akati nno agwa Katonda yakalaba nga akakava mu firiji era alaba ndaba kuki n'omugaati oguduze mukazi watunga atandika okweyiya jukira gye yava esente amaka galina sente naye waliwo embeera mutuufu ekwata nekunyiga nga olinga ataazaalwa kitaawe alina sente naye kiri ekyatuukawo kyamuduse waka n'atuuka okubeera nga abeera mu mbeera nga gye tulaba biggwera olunaku olwaleero agamba atya maama Tony Gangu era mwena abeerako tubatumiranya agamba atya Eminateti agamba atya Antiflo Emukono tukyagenda maaso muleta abaana bayige instruments oba ebivuga ng'ennanga gita byonna tubiyigiriza okuzanya kina Uganda bwagala okuzanya ku noti 752 togenda kubeera nga nati wejjusa obeko kyowa omwana wo ng'okyali mulamu abe ku kyayiga kati mukazi wattu atambula alabe nga obulamu munnanga abukikiitanya waliwo embeera weetuuka nga kyo obulamu bwakikiitanya teyakuma kulya buli mu kasasiro naye yatuuka n'obukyaga mu kasasiro naye wano wembukyaga embwa tezijjira awo bwezikukyanga weebase mu kasasiro n'ozinnyonnyola ozirira emigaati gyazo iri emigaati egiduze giba gyambwa kati okusanga ng'oli ku migaati gy'abali oba oleeta bulesi mitawaana tukyatandika butandisi era nga akyali gyo nkiddamu yangwako sobola okumanyamo gye bigwera MK ensibuka ebina Uganda woba olumba naye nga mukyagamba atya mwana mulenzi Alvin Music Nelson kweswambala tumutumirako nnyo nagamba akandika amasimu gonna memory card ne flash abanabyo ali kumpi awo muyeswambala okulyanigana Jjajja Sinasi wali ku kisone gugundi yavaawo kivumvu yavaawo nakirirawo Jjajja Sinasi agamba atya Jjajja Sinasi katudde eri mwana mulenzi Kyeyu naye embeera emuleega lwe yajjayo kakasasiro bwe yeetegereza Kyeyu bamuyita Duncan Kataala olegano n'emuzi
Ono si Lidiya. Ndabanga Lidiya. Agenda okwekkaanya. Jjukira yali abaddeko girlfriend. Esikaati yonna gye wali oyambaddemu teyinza kubula. Agenda omuyita Katonda wange nga yava mu kukyuma akyuminga. Akyuminga awunya oluwunya si lwakuno. Yasooka nakugyayo masiki. Budura okolaki wano oludira wange ekolaki wano mukolafiro sigwe Lidiya wenyewe gwe mmanyi n'asooka assa masiki. Sigwe Lidiya gwe twakolanga nebwanya yatugabulanga ebyokunywa kabaala. Ensi esobola okukwata omuntu nemukuba kibooko nemwanamiriza. Kati mwana mala yamukuba nayanamiriza. Ensi eno ekuba. Ensi esobola okubeera nga efunda nebeera nga akatuli k'empiso muganda nge tozanyisa duniya. Tukyagenda maaso n'entandiko ekifaananyi baana baffe bawano nga tugamba kimu nti buy Uganda, build Uganda, bubu tugiteeke ku ntiko. Tugende nsanze kudda eri gye nali mbeera. Yesu akuddayo. Yali muwala wana abeeyogezaayo akola mu bbaala akaleboozi kasendeekerevu naye nga maama tawunya bitooke bye bigwa. Kandi omutaka yamukwata amuleete. Jebaleko nyabo asawo naye muneji mujebale oyinayo sukaali oyina ne sabbuuni awo. Ye alowooza mwana amaze ebbanga nga tanaaba govanga okubeera ng'oli yakuloganga ne bonaaba emirundi 8 osigala okyuma. Abantu gye bali nga baloggo kyobula abantu b'ensi eno basaana gendako mpola. Oli ayinza okuloga n'okyuma nga n'onaaba emirundi 8. Teyakola yagula sabbuuni ne omuwaako n'amugulira ne sukaali asobola okubeera nga atandikira awo. Kiringa oli wakuloga oli kasasiro ogwedda lwafazaali akuta lumu n'omanyirirwa naye nga takuswaziza bwenkanidde awo. Bantu baloga n'aloga munne n'akera bukeezi naye temegula spare ina n'asigala nga bwe yazaalibwa. Kaakati mutaka asala wagumi n'ekivundu munnaye. Abasajja gye bali nga yalina okwagala kati mwana mulenzi ono kyeyo yalina ebiravingo bingi eri mwana mula Lidiya. Yasala wagumira ekivundu kuba munnaye yali amwagala ate bagamba azaala ekibi akiwongerera. Yali muntu we teyasalawo kumwerabira ne mulimu abeerabira sikaati ze bayambalamu. Kibi nnyo okwerabira sikaati gye bali gende mu maaso. Kaakati yayitawo n'atuukira eno gye yali abeera teyamutwala waka. Kumbe maama Nandulu omuwala yakomyewo era awunja bw'ati yenga omuntu anaalaba ku kyalo kino gwe nnyabo lwaki tonaaba naye muwala gwe bannange buli kaseera n'otuunyiriranga muwala wange Nandulu wamulemesa ogenda ku dduuka n'atemera eri naye mutumye n'abyerabira baasi. Kandi we yali abeera abapangisa beekolamu omulimu tugambe landiroodi atugobera ekisiraani ekyo wano gwevaawo wano genda tuviire muwala gw'osusa okuwunya lwaki temunaaba kumbe waali wennyini yavanga omusaayi mu bitundu ebitogerekeka nga wavaayo bannange. Kaakati baali balowooza mbutanaaba sigenda kukkiriza kubeera wano sisobola kubeera waganyabo kazi watu bantu baloga alinga avaamu woyira alinga gwe bakyusa eddikini oyinza ogamba akyusa woyira akyuma olukyuma naye tamanyi naye lwakyali bw'ati naye empalana za mirimu bano abaana b'obwala ab'ennaku zino bawalana bannaabwe ku mirimu banembabule tugenda kugumiikiriza kino kizibu afazala ennyumba tuziveeko naye nga tuwonye guno omuganga tika oba landiroodi gwasigaza asigale nagwo era landiroodi bamuleeta
mwana mulenzi kiryankusa nkubulire wotagobono muwala tetugenda sigala ku njuzo kimuwala ate agezako bataataganya omwana awunya nebbangi takyasobola kubeera nga akyama wano ze maama Nandulu weekend omusajja yajjanga n'omusajja yegoba lwakubeera nga wano wawunya okukamala tugamba ogoba omuwala towulira nze kiryankusa sigenda sigala ku nyumba zaganyabo kasita ogaana ennyumba tugenda zikulekera onoofuna bwoziteekamu omwana nawunyanga akitana kiryankusa abatanatuukayo ekivundu ekisooka kimulinnya kagere Landiroodi ono omuwala asaana goba sebo muzeeyi Kiryankusa sembera twamugambye agenda anabyaga gwe muwala lwaki tonaaba va ku nju zange tongobera bapangisa genda abaana ono omuwala nga naawe wenyini wabadde wakyuma bamugaana opaakingawo omuwala okuwunya kugenda mubuuza wabeera mwana muwala tawunya akyuma kati ziba teziri busanga waliwo asembedde yali yeewogomye Katonda wange maama nyamunyamu waliwo abaali bamumanyi era Mbowa teyalinda kiddako Mbowa yazzaako buzza tukyagenda maaso naawe era tubaganya misinziro okuwagira mu Uganda okudde no eri mwana mulenzi kyeyu ne kyeyu buli kaseera aba ayiiya njagala nsooka engula yingini empya oba eryato mwali esamba ze ligenda kunkolera jikira bamusiba nako naye mune Katonda teyeerabira banaku bagamba kyaterekera omunaku tikitera kuvunda tulina okuyiiya tuliyiiridde sayidi eno osooka olekende olaba embeera gye ligenda maaso n'okubanga biribeeramu ku mazzi omanye eryato si entambula gy'omala gepampagalirako oyinza okulowooza mbu ojja simanyi okola lipeeya simanyi bikoze bitoyingira amazzi obbire olyoka okitegeremu omusera si entambula gy'ova eyi n'omala gaddaabiriza nga walaba bajaaja n'okikiitanya nedda oyina okakasanda ekintu kiribira wasiwasi akuna mukyezo owa eriganya okugira waliwo eyajja owedde amanyi nti no kana akajja kawe kati kumba ono bamuyitanga amanya mangi Kawuuta ate abandi bamuyitanga Mbowa yaleeta amawulire omuwala Lidiya bamugobye wabadde abeera abapangisa baleri bekalakasa Landiroodi yekalakasiza omuwala amugobye tokulinde Lidiya wange kakati ekikwatagana Lidiya waliwo yagwa mu mbiba naye antomedde ekiwoowoolo omusiru oyo omusiru oba yabaki ono olwawulira Lidiya bamugobye kyeyuna yayanguyirawo kuba ali amanyi we yali asula musooke muleke mumukolako ki mumwagaza ki omwana muveeko oyo omusiru awunya mugamba anaabe tagenda tufuukira kizibu oba omutwale nagambye azaali ekibya kiwongerera kati omuwala mazima ddala abavubuka okujja kumwepampalika oyo omuwala awunya ogenda muteekawa twala ekintu kyo muleke oba atwala ekiwunya kye twala ekiwunya kyo kituwonye mutwale eri muve ku mwana muveeko gwe maama Nandulu eri tosirwalira muve ku mwana twala eri ekiwunya kyo naye alina ekyana oyo gwe bayita ekyana oyo awunya bwatyo mulimu abavubuka abatali ku ebyo oba afaanana atya oba alina enkyankya kasita bazijjanjaba anaatwala naddaabiriza ama mukwano tugende mwana mala ensi yamutabukako bamugobaganya buli wadda takyawera nakuwera mukazi wattu atambula waafu buli wadda bamugobaganya tukyagenda maaso okuva mu Silvers Production we are beyond the Garden Productions mu TV nateera nga buli we tuli kati yamuleeta amulagayo bagenda okugira nga bakasiba gundi gwe omuntu awunya tabeereka naye naye oli bw'asibalo n'agamba abeere n'omuntu ng'akyuma ova ku muntu akyuma n'asinga ne kabuyonjo okukyuma agumira ekivundu yingira wano munda then kati tusobole okubanga ebintu by'abakazi bizibu olwawo omukazi abaana ngalo nga zirimu enkyakya nakkonako n'abanga akusazayo akagirita n'omukyayirawo kati ate akyuma
omukazi Katonda yamutonda nga alina kubeera simuusi, alina okubeera nga buli kimu kyekyo. Ono ye n'omukuba akawoowo n'omuddaabiriza otya tatereera asobola okusula naye. Ye mwana mulenzi Duncan Kataalo ligenda lemuzi n'agamba nti abaana baffe bawano tugamba ni by Uganda, build Uganda. Bubu Kuntiko Silvers Production Tatanikala bas kaliyanda yeno kumwala agezaako kubempa wamma basawo bayaye abasawo bayaye mumbuli wajemba ngendo okunya omulala banyonyola embeera y'omuwala wamma ogamba ngendo nze ngamba gende wa pasita nkubulire olaba pasita bamala obudde bungi asooka gamba ajja kulaba Yesu agenda omukubira essimu ye nga teriiko genda wa musawo wama gende wa pasita bajjajja bama banguya ensonga jjajja Kayizi nga yasazeewo amuwonyo omulundi gumu akyakuba mpawa tamanyi wagenda watuufu yaliramu banne wawaaba agende watuufu ebya Katonda birwawo naye ate bibeerera ebyabasawo simanyi naye lowooza kutyomusawo jjajja lona afunzi gyali ku magala ajja kukolako mulowoozeeko kiwulidde bagezaako abamu musudiya nanga zonna ku Moon TV z'abaana baffe baana okukwatanga obudde ziba 12 ez'akawungeezi buli lwa mukaaga n'olwessande. Kaakati okudda wano ono yali taata wa Lidiya muwala we yabula okumala ebbanga musajja wattu okuva omwana lwe yagenda taata kyawera ajjukira munnange nga bakyali bonna ewaka banaye mwana wange ovaanga okubeera nga muwala we akuza alina n'amabeere amatutu n'otuka okubeera nga omusitula nga kabebi ak'emyaka ena ne taata konaano nkulu omanyi ekiriwo leero taata leero annange mazaalibwa gange kyonna kyonna kyoyagala ngenda kugulira emmotoka ne bane taata kyekyo yali yazaala kamu nga gulinga muti gwa kibiriiti era nga buli kyayagala akimuwa bane dadi ne bwokomaawo kasita ogenda kungalira enzirisi yali agenda mugulira haliya 0 mileage omwana baba amukoze eki omwana awunya kati munange ekivundo kirimu musajja bati kyeyune yasala wajje wa pasita muwanguzi ono bamugamba asaba nnyo pasita baako nekyogera kitono nnyo ku Yesu ekyo nkubulire muzeeyi kyeyune kitono nnyo Yesu bw'agamba ndi agenda kusumulula omuntu tekitwala yadde olunaku gwe ngamba bugambi okkirize mu mutima gwo kasita okkiriza Yesu kiba kiwedde. Pasita muwanguzi tasaba ne basaba nzaalwa ye nakawuka ate pasita muwanguzi ng'ayingirawo ono ayita mwana mula Lidiya banne obadde ogamba otya mukwano pasita ze pasita agenda okiwulira ekivundu kyamukubira eno sembeza akatebe ogire pasita ono yakimanyiira babeera bonna sibyotya no pasita bulungi osibye otya maama muli mutya gye tuli ssebo mpozi mweyo ng'amulamusa bulungi nnyo mwana muwala namunange kyemba nsooka okwagala kwe kukkiriza Mukama n'omutima gwo gwonna kubanga ebintu by'ensi eno bizibu abantu b'ensi eno bazibu abantu bonna basobola okukukyawa n'ennyoka yakere nkyasobola okukukyawa naye Mukama tasobola kuvaamu kubanga ye tasobola kuvaamu yensonga lwaki olina okubeera nga omukkiririza Mukama kati yasaba asembere wano asobole okubeera nga atandika essaala pasita muwanguzi badde nsaba okkirize Yesu ng'omulokozi wo tukusabire mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kabaka w'abakabaka nsabira omwana ono asobole okubeera nga byonna ebyamuteekebwako kalibeere eddogo kagubeere mwoyo ki Mukama taata ng'okya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu byonna bye boogedde nti omusaayi gumufubutuka buli wamu newateetaagisa n'avaamu ebyenda by'enkoko Mukama nsaba obizzeyo byonna gye byava bigende byokyebwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ebikoligo bye baazuukusa endagaano ze baamuteekako nzizikiriza mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu emizimu gyonna egigezaako okumuleetera okuwunya embisambwa gye baagendamu amayembe n'amajiini ge baamuteekako bife mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu bigenda okugenda mbyokya kisiguukulula mu linnya lya Yesu pasita ng'atabuka njagala bife raborosente tandisa okwogera mu nnimi sitaani
Taani to omwana ono mulinnya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Sumulula. Mulinnya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Byonna bife bigende byokyebwe mu nnyanja ey'omuliro. Bife bigende mulinnya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Byonna ebyakwata amabeere ge. Ebyakwata ebisambi bye bisumulule. Ebyagenda maaso n'okwata buli wamu. Webale kabaka wabakabaka. Webale omusumuluzi. Omusumuludde taata ate mbwangu. Toluddewo Yesu bannange oli w'amaanyi. Webale taata omusumuludde nga wayise omwaka gumu after 1 year. Nga wayise omwaka gumu mwana mwana yasumululwa. Obula ebintu bya Mukama bizibu. Osango linagaana ebyange byagaana. Wenoonye obuuze lwaki byagaana ate ng'osiibye n'osaba nga so bagamba nti waliwo ebitavaayo watali kusaba na kusiiba. Kati wuyo teyasiiba Mukama yamusumulula. Era nga bayise omwaka gumu tulengera batandika n'okutambula muuko. Mukama yasobola okubeera nga amusumulula. Bali eno balika outing. Akyana kiri kitya akyana kya tabbu. Okumanya abantu b'ensi bazibu. Bo baagala alina beegomba anyirira beegomba ali bulungi naye oba obubi teryakubeerera wensi esobola okukyawa. Olaba kyegamba kiriwo ekintu omwana twetaaga ntumugyawo lumu oba omuwasa n'omuwasa n'ovaamu ebyo kyeyune naawe. Owaye tunywemu ng'abavubi ye ali mu lunnyanja. Abavubi batwe banywa naddala nga bali mu lukundo. Sikakaane mutwale eri. Tugunywedde. Awula go tugunywedde. Ganangoba. Tetugenda guleka mu ssaniya ne banangoba. Ne banaamanya. Nabikopa kutaata. Bali eno bagezaako okwewa banywedde ennywa ey'ekivubi ng'omuvubi ali mu lukundo. Manya abavubi baba n'omukwano. Bwamukwano nakwatira ku maali ya kuba nkasi. Bali eno bagezaako nyumya obubozibozi. Tukyagenda maaso kuva mu Silvers Production. Bagiise omumbejja w'eddimu ekyokubiri. Lwakuba nasikira nju. Sijja kubabuulira. Yayogera erinnya lya taata w'ekiziimiri. Erinnya eryo zzibu. Yasikira nnyo. Sooka twegobemu kuba ne manager naye twala eri twegobemuko. Omanyi muneewe wadde tuli out naye kali eraako obuvubi tekabulamu kubeera tuli balunnyanja. Abalunnyanja balina emize gyabwe. Bane manager kale kati kisoko oteekera ebyokunywa naawe sooka engoba ono kyeyina yeepankapanka. Mbaseetize mwegobe bali mu lukundo. Bali mulamuze kujja kukwata musirigwe mulabe yenna omugongo gumulinga entaana. Bane wamba mukute omugongo ogulinga entaana ngukutteko. Ebyennyanja byateze. Ebyennyanja byatezeko omukutteko omugongo ogulinga entaana kati bimaze okugenda mu kadimba. Bali mulaavu yamala naago mulaavu ne mwana muwala. Mukama yamuwonya n'amuggyako ekikwa kye baali bamuteekako ekyokusima eringa ekyokuwunya. Buli wamu bamugobanga nga bamugamba topaakingawo. Buli wamu bamugobanga. Era tulengera omukwano guno gwanyuma nnyo ate teri mukwano gunyuma nga temulina nnyo kasente kali awo. Ne mutandika nga temukayina ne musigala mu mbeera y'emu. Kanyuma nnyo okwegamba akaseera ako. Tukyagenda maaso nagatumamu ne Ssenga Nakiguli. Ssenga Nakiguli akujjanjaba endwadde eza buli kika abaami ab'ennyuma mu saizi abakyala bannabukala batalina birungo by'abakyala n'ebirala bingi nnyo. Atalina mukisa mu mirimu mu bizinensi kubira Ssenga Nakiguli ku noti 7 noti 19 9 7 yesimu ye tobyangabyanga kusala nsawo nga Ssenga Nakiguli waali. Tulengera poliisi yayingirawo. Mwana ali ali wano ebbanga ligenderedde. Oli yafuuka kumpi baayo kumbe b'ofiisa alo nani ziyalanga olaba ofiisa wano gyebaleko nyabo kale nawe gyebalesebo bawa aliruddawa bawange taliiwo ogaye teziriiwo taliiwo adayina gyagenze ku mwalo taliiwo nga zino nengala ngato ze ziri awo twagala teziriimu nti mwali amayingira azisose kugamba ate baliyo soka okebere wano otola katulabe ogambye teziriyo ate nga tetuziraba wano no baayo kati nga bayingira b'ofiisa jjukira boto banyumiza eyo mutaka mu nju yali mwali nga bamukwata jeke kumbe mukazi oziri kukulimbira mbutoliyo kumbe you around can you walk afande munkwatira ki you want arrest tukutwala wano ofisa bane muntu alira bwerere muntu alawa tugende wacha maneno yako ukumbe ona yote regezgezi yako wetembea kwa bondi kumbe wadukate wakoma wo we muto mumanyira b'ofisa kuluma wano ne bamulya omusajja wattu sasa muntu alawa banesi na musango bamuwa polisi bondi n'ataddayo ebbanga ligenze
Poliisi bulijjo ebadde muyigga. Kati mwana mwala ku mukwano gwe baalina takutte ofiisi ekirenge. Ofiisa temumutwala bambi. Ofiisa mbeegayirire. Alo. You are turning my trousers. Alo. Ojja kuzikuba. Bane afande temutwala. Afande bambi. Afande muntwalira bwere nali ngenda kuddamu poliisi bondi bambi mbeegayiride ofiisa temuntwala. Afande banne mumuleke mwana mula alwana olutalo nga batwala bbayo ofiisa banne mumuleke ofiisa mulindeeko ngenda kubanyonyola ofiisa bambi mbeegayiridde bamuwadda ate b'ofiisa ab'ennaku zino bayala akukwata n'akunyiga bakwatanga bakutwala kumba emikono giri mu mpale bakupiga ceeke n'okitegeremu omusera ne bamuyingiza munda bamuyingiza munda mwana mula ajja paako poliisi kakati oluvannyuma ennyo tudda ku mwana mula Silivia wano ku Moon TV twabagamba bannange tubulako omwaka guli nti waliwo omuwala yali yabula omwaka guli era mu kubula omuwala ono bamukwatidde mu kazigo k'omulenzi gwe bayita kyeyune nga kireka yamuwasa ate ng'omuvubuka ono yali yabba piki tujja kwongera obba wagasingawo wano ku Moon TV alozi kakane twamusiba yabba pikipiki bazo twali twazisiba wano ziri kubbako piki tuzisiba tuzita tuziwa polisi bondi zigenda kukomawo kakati we have arrested him again alina kubeera nga anyonyola exhibit ofiisa tebazanya bamukuta olwaleero teri kuleeta muzannyo tuzinoonyeza ne tugenda bazisanzaawo eyo masajja yo tebategeera olaba tuzigamba komawo wano tezikomawo kirupanya tuzinoonya kumala bbanga tugenda Midiana batugamba ziri ku round about kati tuzisanga waka kati ojja kudda wano nga olese kadi ya piki basi okudda eno kakajje yali neighbor watata Lidia yajja naleeta amawulire mbu omwana bamulabye ku TV omulabye ku TV ekimunu TV nga bagezaako okulaga amawulire kanjiteekoteekakoledde amawulire gawedde nga labye ku Moon TV kati amawulire omwana yagalaba naye no teyaliko ku olwo yali bweru kali yagamba kalinda alawo abanaagaddamu abeereko alabe muwalayo waali ye omwana yagamba yamulaba ku poliisi so nga taata Semisango era amaze ebbanga nga noonya muwala we taata wa Idia Semisango yakwatako bonna ajja ku poliisi naye bulijjo mbadde ngezaako bakubira ofiisa nga temugira naye munayo omuvubuka gwe mwakutebaga yadde ne muwala wange ogamba zino omuwala ezasiba mbiri bagamba batya eno mbiri eringa yankoko nti oyo omuwala oyo alina enviri ezitaatera era oyo andi kati oyo omuwala twagenze maaso n'okukwata bbaawe kati ate ne tujja naye wano omuwala nga alemerako waliwo ofiisa ageze kunyonyola kati baagala wakanabuuza osizi zino wano nga batandika omuwa ennamba y'essimu naye ng'abawe eyiye singa baddamu okulaba mwana muwala wano bamukubire taata Semisango asobola okubeera nga amanya muwala we embeera akijalumu yali amaze ebbanga nga anoonya omuwala ate mwana muwala yava maka agalina kasente bantu bangi ababonaabona nga balina ne kasasiro naye nga maama otuuka ewaabwe yava maka nga matiribo nameerere awo ensi weeberera enzibu omusajja eno kawogo gyokoze nga ntono eno sere tegula mafuta y'ofiisa wano tukusaba mafuta yokayoka then you are saying that oleta kisayi yokayeka wano abasirikale bategera sente teri ku nsuku ndategera sente nga musirikale police officer bazimanyi nti kino kiba kido kino kisaayi guno mudaye ne bawaya byonna babimanyi era bw'omuwa ekisayi nga lwaki oleeta ekisayi tolina kizike olimu amagezi egenda maaso bali eno bagezaako vuba kawuuta mwana engogo giwulira ni yalayi kampuuta kumbe mwana mwana yadduka najja eno banne gye bagenda nga maaso n'okuba nga bavubira banne baani nakyeyune kawuuta ne kawuuta kikyokomyewo mukwaniso ku kibuzibu ki kawuuta bannange muneekyeyune bamukutte kyeyune bakoze ekyeyune bamukutte abasajja bamutadde mukyeyune yakuzizza ate gwaki kyeyune bamusibye ali mukomera baagala kumutwala luzira bamutadde ekigo bamukubyekubye yenayena gwe sooka oddaawo ngerindayo emanejwa kuba kyeyune taddanga mukubera na musango gwonna
Nesagala kuddayo nzekka tugende ffenna oba ekyeruna ate yakoze musango ki mukyende bamusire bamutadde ekigombo ate ebbanga tono bagenda mutwala luzira kasita oyingira ku mazzi kumeera ng'ovudde ekiggo muganda yange ebyokumeera tebibeera byangu ayi banne munyambe asobole okubeera nga tagenda luzira bagasajja bagenda mutwala atisooka osigale wano nga otegeeza abalala asooka enziruke ngene mpite manager tulabe ng'ekigendo kitambuzaamu kati ng'abaleeta wano ng'wagambye mbukigo sooka ogire muterere bannaaye mwetereeze nga balumba poliisi nga balumba poliisi mulimu ebiseera ebisinga nga poliisi tomala gagimanyira ate poliisi y'ennaku zino ekaawa omala gagirumba mwena babayiwayo omulundi gumu ne basooka babateekako ofensi ze mutamanyi afande bannaye twagala kulaba ku musibe waffe kumbe want to pass gunda mpaka mwagala kuyitayo ku mpaka ono olwalaba kuliko omuwala nadda emabbali asooka akubire taata we alo sebo muzebaleko nze ofiisa kibedi kakati eri mukazi mmanye muwalaza wagamba ziri wano yeno muwalaza wagamba eriko nviri wankoko ziri wano so kakati yita mu bwangu wejanga bina osobole okubeera nga oyanguwa okiwulira kale ziri wano zikulinze yanguwa mumukwate ekikyeyo ne mumutuwa ofiisi ennaku zino muyitiridde nnyo nammwe okwagala ssente mugjeewo enjala kumbe muyagala kubeera nga muzitwala butwazi ku mpaka ani yakugamba ne muntu oyingira wano notasasule ssente omusajja otwaga tumulabe mutulage mutubule n'omusawo gwe yazizza omanyi nno bakwata abantu nga tebamanyi misango gye bazizza nabo bofiisa nagugijikiraawo baabakyakayana kumbe taata w'omwana gye yava omwana olwalaba taata yali amaze ebbanga jjukira yadduka ewaka ng'alowooza maama oba mukakitaawe yali afudde olwalaba taata yazirika buzirisi era olwago banemulaba ofiisa gwamukubya omuggo nkulabe ng'omukuba batuni alowooza sinakuba muntu wano mubadde mwagala kutta mwana w'abandi ofiisa tubamanyi mwagala nnyo kubiriza temalala kunoonyereza n'otandika osindogomu omwana w'abandi emiggo mulaba omwana w'abandi ate nezifudde ebiki we mubadde mukute mwana katiza kukubyeko omuggo ofiisa mwe mugenze maaso n'okuba omwana w'abandi kati musitule wano mujje wano ku poliisi kumbe you want to commit offense around here tetubasangawo b'ofiisa nze mbabulidde muvaano mugende musoyeko omwana no kasitaafa tugenda ka poliisi kacoma nze mbabulidde mwana mweryewo muveewo ate gwe omwana nakula gwe kyali mwana onyingiramu nnyo mwana kati mugeze musigalewo oba mwepankapanka mugeze musigalewo alo eyo omusajja oziraba si omusajja beera ku ludo nzagala nga ziri munda sirikale babeera bazibu nzera sesembereza abasirikale asobola okugulako ofensi nga tolina ofensi gye wakoze nagikuteekako n'okajjutuka era mwana wana bamuleeta bamuwadawada mpaka mu ddwaliro nagamba zino zozo abaana baffe bawano agamba ty alvin wins kenansana kweswamala nagamba namulenzi akandi kamasememone kadi ye kansabye nabirina gendawo awo okulianagana ne jjajja sinasi bagamba batya binansana agamba ty jjajja sinasi tukyagenda maaso neza abaana baffe abawano silver tatandikono nga bulijjo as usual kazi watonga baleeta kinene kyawanga bateeka wano ne dokita abadde alina waalaze simanyi banne batunasobola omujjanjaba nga obudde bukyali tulengera omukyala yagwa ne tulowooza ndi yali afudde era yadduse omwana ono ewaka bwe yagamba mu kitundu ekyasooka ntayambala ngoye za nnyina yasobola okubeera nga yawona era mukazi watu bamuteerako mangu nnyo wano ecupa nga balaba akyereka amazzi gaali gamuweddemu abaana ab'obuwala balaba ennaku kyovula mbagamba gye bujja ne gye bugenda nti abaana ab'obuwala be mbamusinga oteekako erisa egyo gikale newankubadde ab'obulenzi bwe bali naye ab'obuwala ensi bwe munyiga emunyogootola bunyogootozi kale baneerengera omwana bwafaanana kale nze samugobaako waka omukazi ageze okubeera nga yenyonyolako omanyi bagaba step mothers abasinga babeera bakyamu kisobola muwa budde mu mbeera gyalimu buli ekyetaagisa asobole kikola kataata nga tasobola kumuwa budde ayagala bamubulira embeera taata buli kimu ayekenda akituukiriza mu mbeera nga taata si buli taata ndi munnanga afaayo si buli taata ndi taata mu kiti kye bataata abamu bataata bitundu bataata abataliiyo so nga ne bataata abaddala gye bali ekyagenda maaso omumbejja w'eddimu
bwana mwono tulatulayo gye bigwera era bakola kisoboka kyonna okulanga mune bataakiriza obulamu bwe kubanga byali ng'ebyokusaaga naye mu luzirika lwe yazirika oluziriko lwaye lugezaako twala ate bulamu bwe so omuntu tagwanga wansi ne mugalayika azirise buzirisi ne muganda muddusa mu ddwaliro asobola okugaana okudda engulu emisango ne giteekebwa ku mmwe nimwe mwassa omuntu kuba olw'obulagajjavu mba mukoze zoza abaana baffe bano tugamba kimu nti by Uganda Build Uganda Bob Kontiko wano ku Muntu TV tokkirizanga okunyumiriza ffe twasalawo okutumbula munnayuganda buli ssaawa 10 lwa mukaaga lwa Sande otega butezi tuba ku kyakuyiga na kyakumanya MK wobijja esubuka ebinayuganda ku Majestic Plaza edduuka liba namba 8 kazi wati yalinga dda engulu naye ng'ate step mother yamuliko si buli step mother ndabeera mukyamu mulimu ba step mother nga Katonda kibawa buwi yabawa kyabuwa kati munange agezaako mubuulira we yamuleka kino kye kyatuka ku maama obwana bwamugwako bwagenda okudda ewaka nga maama ali ku ttaka bwakuba emiranga nga bulaba maama ali mu kitaba ky'omusaayi Katonda alina engeri gy'asevinga abantu be Katonda awonya abantu be era obwana bwe bwakuba emiranga ne bulaaja n'ekyalo kyonna kisobola okubeera nga kiwulira kyekyataasa omukyalo ono okulaba nga omusaayi tegumuggweramu ddala kufa yagwa ne yeekuba ku kisenge nekimutema n'abulidinga n'abanga azirise naye Katonda abantu baabamanyi era basulako akasubi abajjukiranga era mukazi wattu munange toddamu kaaba nze siina buzibu buli kimu nakusonyiwa olwamunyonyola yakikulukusa amaziga namwetona namugamba naye toddamu kaaba munenze buli kimu nakusonyiwa mu nsi eno teri kintu kisinga kusonyiwa kubanga teri atasobya naawe nkyosobola okusobya ne bagaana okusonyiwa kikubaganyemu nga gugubaganya osonyiwa soba neemusonyiwenga ebyensi bibeerawo ate bitwemazaamu era agenda okulengera kabiru kaali ka mitwalo 15 taata kweneweebale nnyo munnaye kisinga obukulu bulamu bwa muwala wange ono okubeera nga ddengulu taata amagye agalina era si ye musajja gw'ombalagazanyirako okubalirako 15 azijja ku bando waliwo okujja 15 omusiruwale nga ze zivaayo zokka naye omuntu abala ku bando omuvangako era asanyuka nnyo kane katubasabire mujja kutereera taata n'asobola okubeera nga amugjayo mwana muwala banga dene emyaka giyiseewo nga muwala ono yabula bangi ababule waabe n'omulaba ku kibuga ng'abonaabona ng'akola n'emirimu gy'atalina kola naye nga muneye gye yava eka yeerabira okuddayo yava maka nga amatiribona nga ne ssente gye ziri n'ajja ku kibuga n'abonaabona so oba oli wano ku kibuga ddayo keekamu neetumanyi ebintu biyinza okuddamu ne bikutereerera ensobi zikolwa balamu tuba ku kyakuyigana kyakumanya laba amaka omwana ow'obulamu yali ava yali ako kasasiro yakyumako ekyalo kyonna ensi n'emwefuulira naye Katonda teyeerabira banaku be era kyaterekera omunaku baga tekitera kuvunda basobola okubeera nga bamukomyayo waka nagamba no ku Muntu TV nateera nga woli wetuli tubaamu ne bannaffe abawula ba Technical Business and Vocational Institute abo bakafulu mu kusomesa emirimu gy'omuti n'egy'emikono era nga bazzeemu okubeera nga bakwajja emisomo kuba 1075242 owa ekiri kitya akyayinamu olumunguluze nekireka ajja kutereera bulungi nnyo teweeraliikirira bagezaako okulaba nga munnaye adda mu mbeera entuufu n'agambye gwe omuzadde alina omwana oyagala yige instruments ebivuga nga ennanga ebivuga nga gita n'ebirala nkuyanja ntongooli tusomesa bulungi nnyo okubeera nga omwana ayiga instruments ezo n'abanguka mu zo so nga nayagala okuzanya ebinayuganda kamera tuzina ez'omulembe oyagala kuyiga kamera bingi nnyo sisobola byogera nembimalayo kuba ku noti 752 994 kati oleme fiirwa mu kisoogo tukyagenda maaso kumbe mwana mwala bwe yadde emmanju ng'amaze okubeera nga adda mukangubanguba yajjukira lulenzi luno mune olwamubeerera ojjukira luli mukomera
yavaayo nga baagala dwolekeza Luzira nga lwali kigo. Ajjukira omunange omukwano kyobulamu n'ebintu bino ebyomukwano biba bizibu. Kyetaaga muno n'omulaga ku mukwano ku lukundo n'abeera nga tasobola kwerabiranga buli wabeera nga abanne olwano olwo. Maama nnyabo ng'alina kyakujjukirako ezibamba mpanvu ajjukire ni lwalina emba empanvu. Bweba nnyindo yakasaale ajjukire ni lwalina ennyindo eyakasaale. Oguba mukwano olukundo ajjukire ni olulenzi olwo bane lwalina olukundo. Era mwana muwala yabeeba taata we okulaba nga ajja mu kkomera ajjeyo omulenzi. Taata ate amagye agalina. Musajja wa zibbando yasasula b'ofiisi ate b'ofiisi obamanyi nga naye ebizika ebiweranga 8 n'omunumiza mbu ate musimanyi mbuwoloolo batera n'okulya ebisiikirize engoddaawa ng'omugamba mbu ate kibikoze bitya era bama temunsikada mmwe ate zidamu kuba wano picha owulira bintu yakuba picha si mulungi tukutadde abadde ogenda kugenda Luzira obadde ogenda kugenda kumeera alaba jambala bulungi kubanga abonye kulima obadde agenda kulima afande esina musawo gwe nali nzinza musango zirina ate owonyene musajja zikuyambye owonye nga tuzimanyise misango semisango yamujja mu kkomera bamanze sina kye nali nkozi yamuleeta. Mulimu abagagga abamu nga tayagala manya ye muwala kasita amugamba oyo gwe njagala nga tomubuulira. Kaakati yamuleeta amugamba naye gano ge maka wembeera ne mukwano gwo gw'obadde obeera naye wano waabeera. Kyogamba Lidiya abeera wano nti Lidiya waali yali yayagala Lidiya nakunakuna. Mulimu omuntu ayagala omuntu ne bagamba banne yamuloga naye nga tamuloganga nako naye nga mune mukwano. Bantu gye bali nga baagala bannaabwe ne beebuuza oba akaagalako ki akabala yakuba akanoonyaako kyakayina ennyindo eringa ekitebe ky'eggaali. Apana gye bali abalina ennyindo ezina obusaale bw'ennyindo laba anoonya omuwala alina ogutebe gw'eggaali amwagazaaki. Kumbe yamanya ebirungo ebiriwo n'enkolagana. Tukyagenda maaso eribanga bulijjo. Oli otya? Nyumiza ebizibu byayitamu. Era bamuleeta taata ageza okunyonyola maama ebizibu omulenzi byayitamu yabinyumya byonna. Ekirungi eyaze mu famire kati mbw amaze najja mu famire kati Lidiya yo kyekirungi ye Lidiya yo ate omubuulidde ekiriwo kuba omulenzi ye tumulabye. Maama asooka abirowoozaamu era ate muke wuno mwana muwala si yali awo nigogamba ni wuuyo kyegambye kyegambye avubuka gye bali nga balina olukundo ogwa ku mulugaasa nga olukundo lwalina lutonyanga mooli nga tomunyumiza oba omuwala gwafunye talina nnyindo eringa kasaale ye tomubuulira oba ali atya yewuwe gwayagala. Mwana muwala wuuyo ogwa ku muwala nga yina ennyindo eringa ngolo naye ng'oli kwafiira n'ogwa ku muwala nga guyindo gulinga kitebe kya ggaali naye ng'oli agaane bwokola otya ogwenjagala. Tugenda maaso. Kakati taata agezaako mugamba yo gye bayaganira teyaliiyo okujjako mugamba ni munne yabaagala okubeera bonna omukisa weeguli okubeera nga batambuza obulamu bonna. Taata ye teyatunulira bya bugagga oba omulenzi alina kino osanga omuzadde amala kwekkaanya akutwala ine emmotoka taata wa bajaaji bokisa ate ziriwo onoogenda omwaka ogujja. Be bazadde abamu ab'ennaku zino amala kwetegereza omulenzi alinawo kaki. Naye mulimu abazadde abatabitunuulira kasita omulenzi abeera nga ayagala omuwala ng'ate n'omuwala ayagala n'omulenzi. Banne taata mbadde ensaawo nzikiriza enzireyo mbeere nalwo. Kikyotegeeza kubeera naye otya kubeera naye ddala taata ebbanga lyonna ery'obulamu bwange. Abazadde tugala ne tukugira abaana n'olemera ku mwana n'omufumbiza n'omuntu gw'atayagala taata yagwawo ekigonga naye muwala wagamba agenda n'omulenzi ono babeere bonna obulamu bwonna. So abaana tuba tugenda kubeera nabo mwana muleka ababeere n'omuntu amwagala ate naye amwagala ajja kugaba omwana gwe tugenda beerayo mu bufumbo si gwagenda okufumba yagenda okuboobeza gwe ngole n'obanga obudde ne ku nsi. Yamugamba nsigenda gaana mulange kyensiga okwagala kubeera na mirembe na ddembe na kumwagala nga bwalaze ndi omwagala naye singa nkisula ni si bwe kiri ebinaddako gwanaamanya taata siina mutawaana kasita munange osazeewo amunaye sijja gaana kusalawo kamwe ababiri kasita musalawo nti mwagala nanze siina buzibu. Mulimu abagagga abatalina mbwa naye ogwako omugagga alina embwa okoonako bukonyi ku muwala we
notegerani abagagga gye bali mu nsi ne taata weebale bannange munkumire munnange mukwasiza mu bulamu era njagala mukaddiwe muwangaale muzaale n'abazzukulu ne maama weebale yali amaze ebbanga ng'abuze ne mune katonda kyaterekera omunaku tikitera kuvunda ne maama neyanza nnyo neyanzeege ne mwana wange naye weebale kubeera ng'okumyewo eka bagamba go east go west home is the best ne bwogenda wano bwogenda wateri kisinga waka yamala naye kandi yakomawo eka firimu ziba z'abaana baffe bawano ku muntu byokwatanga obudde era mwana mulenzi neyewangule yanekale nange oba nkola ddi nenakale yange yalaba nga alina okula after 1 week nga wayise sabiti emu tugikubya oluku mutwe nga bagamba bino byetulaba biri inspired by true story era nga bagamba mwana mulenzi Kyeyune ne mwana mala Lydia bamala munene bakola embaga yaabwe. Lydia taata we yagenda maaso n'okukola embaga gye bayita makunale. Abaana ano kyere kandi ate babagatta mu bufumbo obutukuvu nga teri n'omu alemesezza nga bagaba bino byetulaba byaliyo ebyaddala eri mwana muwala oyo ne mwana mulenzi Kyeyune nga bagamba Kawuuta ne Malevu sebo bafuuka b'amaanyi oluvannyuma ng'ebbanga ligenderedde ku Dimu Landing Site wane Sakabusolo baatabuka nga tebakwata byennyanja bitooke byebiggwa ebyennyanja byeyongera bizinensi n'ekula abaali bakwata simanye emmale simanye empuuta kakati n'enkolongo zajja ng'ozannya ekintu kyeyongera engege ne zeeyongera obugaga ne bujja kyovuna abagamba akwata empola munnanga atuuka wala ate era bugubugu tagiisa busera tetugenda kubeera nga tusikonako lwayo nagamba z'abaana baffe bawano tugamba kimu nti by Uganda build Uganda bubu kontiko togula kina Uganda nga tekiriko security cell tokyo kyamu nga tulina lukusa lwakyo mwebale kulaba era nga tubaagala nnyo ebadde omubejja